eryejje walabye lyakujjako Museveni. Gwe lyagala okujjako analikiriza. Njagala okutegeeza bannayuganda bonna nze nkyogera bulungi nti tugenda mu protest vote ejje tuliteeseteese bulungi tugenda kujjako gavumenti ya Museveni. Gwe lyagala okujjako analikiriza. Tugenda kulwanagana kati bulwanaganye ne gavumenti ya Museveni. Ejje tewalirabye kitegeeza ejje ligenda kwambalagana n'abo abasibira mu bbwa ba Museveni. Sebo nkujjukiza nti Mpuga alina ekisinde kye Sebo. Kisinde ki? Sebo alina mu beegattira Sebo era nga nali enskin. Democratic Alliance. Era weegattirayo babbi. Era Sebo. Eyo weegattirayo babbi. Babonika bonna bali bakasibati Moses bonna Sebo alina abasajja ab'amaanyi. Eyo weegattirayo babbi. Era ali enskin bwe yajja yaga nti nze kwegatta ku babbi bannange. Anso Hassan Nsubuga era nga lawyer wa NUP. So tuzze twogeremuko ku nsonga nga bizitambula soko nzikiriza akubuzeeko tutandikira awo kanso nsanyise okulaba Sebo. Sebo nange nsanyuse. Abawuliriza baffe abalabi baffe tubaaniriza era tubeebaza okubeerawo ku mikutu gino tuba tulabira twogera ku nsonga nyingi bwe tuba tuzze wano ezigenda maaso mu ggwanga ate n'okwetoloola ensi yonna so biba bingi. So njagala okubabuuzaako n'okubalamusaako yonna gye musinziira abali mu diaspora abali mu Amerika abali e Canada abali e Germany abali e Bungereza Faransa bamama baffe ne basenga abafa abasinga obungi bali mu kyondo kya Buwalabu bali Qatar, Dubai, Oman, Jordan, Saudi Arabia eyo gye basinga ddala bamama baffe abasinga omanyi Kadaama kigambo kya Luwalabu. Luwalabu we bakituwa kuba kyaganda wala. Naye ffe tuga nti bamama baffe abo ne bataata baffe bokojja bonna abali eyo baba bagenze kunoonya bulamu n'olw'embeera yaffe nga bw'ogiraba mu ggwanga nti embeera nzibu nnyo mu ggwanga. Nze mukama wange President gwe yakwasa omulimu naddala omunene ogw'okulaba nti ntuuka buli muvubuka waali naddala mu kitundu ekya Buganda. Yes. Embeera si nnyangu. Embeera si nnyangu eri abavubuka naddala mu kitundu wano ekya Buganda n'okwetoloola eggwanga lyonna n'okwetoloola ensi yonna nti embeera nzibu abavubuka mu bakolera emirimu emitonotono gye balina abasinga ebitundu 80 ku 100 tebalina mirimu gye bakola. So tuli mu kiseera kizibu ng'eggwanga y'ensonga lwaki olaba nti airport zisiba zijjudde naye ate abaana baffe bangi bwe bagenda eyo bakolebwako ebintu bingi ebikyamu bamu babajjamu ensigo babajjamu ebibumba babatulugunya obutambi bunzibuze bufuluma nga n'abaana abawaka abaana bano bwe bakola basobola okutulugunya abaana bano so kiba kya nnaku. So n'olwekyo tubalamusaako bonna ate n'okubaagaliza programu ennungi. Amina. Olunaku olwajjo President wo yawezezza emyaka 43 egy'obukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu analengedde ku kitebe awo ng'emikolo gigenda mu maaso. Njagala okwongera okuyozaayoza mukama wange President namuyozaayoza ejjo n'olwaleero nyongera okumuyozaayoza okuweza emyaka 43. Tebibadde byangu kubanga kusomozebwa kubeera kungi mu bulamu bwaffe bingi nnyo ebituukawo. Mukama wange President ye muntu akuze nga mu mbeera ng'embeera nzibu omanyi embeera ya ghetto engeri gye tukulamu mu ghetto eyo tebeera embeera ya bulijjo bintu bingi ebiba bisoomooza okusoma abazadde batuvuddeko tusigazizza bamaama basitwagolinze nnyo okutulabirira so bibeera bingi n'olwekyo njagala okumuyozaayoza ate n'okumwebaza okutukulemberamu obulungi mu lutabalo luno lwe tulimu. Walabye ng'ejje lyaffe abantu bayogedde awo ejje walirabye abantu bayogedde ebigambo nga bagamba nti kino Kyagulanyi kyakola ate kakati kiri ku story nga ejje nga ddene bulala. Ezo ze zimu ku nteekateeka zange ku mirimu gye bankwasa nga ssentebe w'abavubuka wano mu Buganda. Abavubuka ndowooza babalabye n'abateeseteese bulungi tutwetegekedde obuyinza okubutwala era walabye ng'alambula n'ennyiriri ng'omukulembeze w'eggwanga yenna bw'abeera Bannayuganda baamulonda so walabye ng'alambula ennyiriri z'abafutu soja
era eryo lyejje erikulembeddemu okulaba ntukyusa obuyinza mu mirembe wano mu ggwanga. Ekyo kisobola okusanyusa akuta obuyinza bw'alaba enteekateeka ng'eyo yalabiddwako? Tekisobola kumusanyusa. Tekisobola kusanyusa mwami Museveni. Kubanga oba oli awo naye talina kyakukola. Talina kyakukola ate kati agenda kukola ki? Kubanga ekyo obuyinza tubwagala. Kino ekyalabiddwako kyalaze nti ate oba oli awo bali organized nnyo n'okusinga bulijjo nga babadde balabwako. Tuli organized nnyo n'okusinga ejje lya Museveni. Ekyo olimbyemu. Ate nti nimbye eki? Tewatulabye. Kikyewalabye ggwe. Kiwa abantu ekifaananyi kyewalabye. Pagwe oli w'amawulire. Basobola okukkira ku mugwanga nga bali ku nnyonyi nga aba Museveni nabalaba nga bayita mu muliro bati babuka bayita mu muliro. Basobola abo. Batendekeddwa bulungi. Abo bawalabye awo si ba bulijjo. Kyobola abantu tuga nti ffe bali be bayogerako tetuli ba bulijjo. So be walabye be bafutu soja lyejje lyaffe. Ate bangi tewabalabye bangi abatazze olw'ekifo okuba nti kyabadde kitono. Naye singa twabadde mu kisaawe babadde ojja kulaba emitwalo n'emitwalo ejja bafutu soja. Kubanga embabegako kaawo ndowooza n'emyezi ebiri teginayita twalabako bafutu soja bava ejjinja e Busoga nga bali mu maka ga Kyagulanyi Magere nga nabo bayitirivu bulala. Tuteeseteese bafutu soja kwetoloola eggwanga lyonna mu disitulikiti zonna ez'eggwanga, mu Western Uganda, mu Northern, wano mu Buganda, mu Acholi, mu Eastern, Busoga, Bugisu, yonna tuteeseteese bafutu soja bulungi kuba twetekera ki buyinza. Omanya obuyinza oba tobwetekedde tosobola kubufuna. Oteekwa okuba nga weeteeseteese bulungi okubutwala n'olyoka obufuna, kubanga ekigenderwa kyaffe kyekulaba nti tutwala eggwanga lino mu maaso. Abavubuka abatalina mirimu mubalaba betuteeseteese okulaba nti batwala eggwanga lyabwe mu maaso. Nze mukama wange President Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yali ampa obuyinza obw'okulaba nti nkulemberamu ejje lye wano mu Buganda. Obuyinza obwo bwe yali awumpa yanga nti sikwagala kutuula butuuzi mu ofiisi. Era nze mu mwezi osobola okunsanga mu ofiisi omulundi gumu. Nze mbeera mu field, tetukolera mu ofiisi ffe. Tetulinga bana ba Museveni abakadde ababeereyo mu ofiisi ne beebaka ne basimagira. Bo gye babeera nga basimagidde. Eri tuba tukola. Tuba mu field, nze ntambula misana na kiro. Misana kiro naawe kyobola nti okunnoonya okunfuna tekiba kyangu. Waliwo yangambye awo nti baminisita ba mwami Museveni babamu basiba mu bisikize bya miti nga beewogomye. Era bwe kiri. Ate balina bye bakola. Tibalina bye bakola yabalonda bulungi kuba n'abakoba tewamulengedde. Baminisita 8 bakola mirimu ki? Waliyo mu ggwanga wano mu East Africa, amawanga ga East Africa bogagatta Kenya, Tanzania, Rwanda, Burundi, Congo ne South Sudan. Balina baminisita 86. Nyeffe tulina baminisita 82 eggwanga limu. Eggwanga eryavu bwe liti. Baminisita 80 bameka? Byoma ayina emmotoka, balina insurance, bafuna misaala misava, balina abasirikale, emmotoka zibalina nene zinywa amafuta mangi. So olaba nti okudiibuuda kw'essente z'omuwa omusolo kuyitirivu. Ekitongole ekivunaanyizibwa kuteekateeka ebibuuzo by'abaana baffe kalikula mwene empya baasaba ssente biliyoni 12. Gavumenti ne bagamba tezirina, egenda kubawaako 7. Baasaba 10 naye nti ngenda bawaako 7 tetulina ssente eggwanga liri bubi. Naye mwami Museveni bamuteredde mu budget biliyoni 8 nga za kugabako bugabi donation. Biliyoni 8 kugabako bugabi. Kitugenze ku mukolo egindi balekedde miliyoni 8. Waliwo abamusanyusizaamu abamuziniddemu obulungi. Nagabe basi bamusene mekeye. Tomanya zibeeramu. Nabanye basi eyo eri abazina abo. Biliyoni 8 ezo zagenze mu ki? Kugabako mu donation. Mwami Museveni ne baminisita baabo be walabye okubagulira engoye okwambala amasuuka n'ebirala babataddeko biliyoni 132. Kubagulira ngoye n'amasuuka mwe beebaka. Biliyoni 132 nga bannayuganda bali mu kwerya nkuta za mimwa. Sente tuzirina wano. Sente tuzirina. Obaze zo zetwewola. Eggwanga lyaffe gagga. Tuyina zaabu. Mwami Museveni bamubbanga we baagala ne banne. Tuyina amafuta bagabanga baagala. Ate zino bw'ogatta eza zaabu n'amafuta ate teziri ku zino.
zino ziri ku gwe banyunyuuta gwe njogera nawe wano gwe banyunyuuta buli lunaku ku soda ku mazzi ku kibiriti ku buli kimu ku renti buli kintu ezo ziri ku gwe ku airtime ku data na buli kimwe era kati wano Museveni ali mu kola ezo zenjogerako bilioni 332 za kubagulira ngoye na masuka ga kwebakako tunulire eggwanga bwe lifaanana naye ate nabamu bagamba tebabifuna kubanga nalabakaawo mumika wa speaker Tayebwa ng'agamba nti bagamba alina budget y'engoye budget kumugulira amasuuti alabike bulungi naye n'agamba nti ye bukyanga ayingira woofiisi budget eyo sente zotazirabangako era n'agamba nti ne bwe zaali baddewo ye teyalizaagadde kubanga asobola okwegulira essuuti of course basobola naye ng'ate mu budget bagamba nti mweziri ye tazifuna kuzibba bubbi yes kuba kati guno omwaka ogutambula guno gwe tulimu ogugenda okugwako mu gw'omusanvu donation ya Mwai Museveni ya bilioni 159 donation bilioni 159 donation State House efulumya bilioni zimeko lunaku ez'okugaba olya bilioni 2 mu bukadde lukaaga buli lunaku buli lunaku State House zefulumya amafuta Mwai Museveni gagenda okukozesa ne banne ga bilioni 355 amafuta ezagenze mafuta ag'emmotoka kitegedde eza government mu ggwanga lyonna oba ezizeze zimutambulirako abo n'abo abamuwujira obunyama baani bw'ogiwadde omuliro bannabbanja abo ne baani n'abalala bannabbanja bakasolo baani abo batumwebaza abo abali awo abo akakundiko ako bilioni 355 ezo zagenze ku ye n'abo naye tunuulira eggwanga bwe lifaanana ng'ezo sente zonna zigenda so tuli mu kaseera kazibu ng'eggwanga Mwai Museveni okunywa caayi okulya naki kwagenzeko bilioni 298 okugula musumbusa z'okunywera ku caayi na biki nojalaga kati bampeka black tea bampeka african tea n'akasumbusa bilioni 289 zagenze okitegedde okusanyuka entertainment bilioni 139 nebebekulu baje batuyimbiremu bano babebekulu bano bafulu figa bagende wali bano bakusasira bamunyenyezeemu awo bilioni 139 ezo zagenze abayimbi nga bagagga abentertainment zinakugwera mu bbo Mwai Museveni ogendako ebweru naga nti angenze ku ebweru oba kuwummulamu bakola ki bilioni 53 kuwummulamu agenda awummulemu okitegedde kulire eggwanga bwe lifaanana naye sente ezo ezigenda zonna ezibbibwa gw'obadde okimanyi nti bilioni $4 ezibadde zijja wano nga ziweebwa Museveni apolomotinga ebisiyaga mu ggwanga iyo lipooti yafulumye ya mu America bilioni 4 nete babanga badda songa Mwai Museveni abadde adda wano naga nti abo Bakyagulanyi bebali abasiya zebawa sente bano abafere bano babujingo nga baddawo ne bawogganira abantu Mukyagulanyi simanyi musiyazi simaya biki nga bawogana oba government yefe bagisiba kodi olw'ensonga bwabanga Mwai Museveni akera ku macha America tesobola kufulumya report nasako omukono gati ebisega tetubyetaaga wano nasako n'omukono gwango bw'ekitalo bali bakuteya ani omusiyazi nga ne minimum wage tagisanga bali bakuteya ani okubalira teyake teekeri kubanga yayita ababaka ba parliament nga amaze okusinkana bali abamuwa sente n'abayite ente banaga nti mukyuseemu wano kubali bye baali batayagala nti naye ekyo ebisigadde ne banabiisa tebirina nnyo mulamu bilioni 4 babadde bazimuwa mu nkukutu wano eza $, kupromotinga bisiyaga ng'aziisa mu bano babujingo bano bakakande basima bakayanja baani nga bebapromotinga ebisiyaga mu ggwanga so ezo zezimu ku sente America ziyakoze eki ziyasaze kubanga Trump takanya na basiyazi yes takanya na basiyazi nga naffe tuze tuvumirira ebisiyaga bwokimanyi bulungi ndi president waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu bamuwera emyaka 10 nga talinnya Bungereza yakaddayo lwakuvumirira bisiyaga bani yamaze kuggwako nibalyoka bamukkiriza okuddayo naye lwakuvumirira ki bisiyaga kubanga bikyamu ffe tuze tubivumirira ebbanga lyonna okitegeera so budget y'eggwanga bwetyo bwegenda nga Mwai Museveni sente azoonoona bwonoonyi okusoma amawulire Mwai Museveni bamuteredde mu budget bilioni 65
okusoma amawulire ezimugulira amawulire buli lunaku agempapula uleyo kabuke dawo uleyo ka Daily Monitor wala bibamugeddeko biki bilioni naye nga mu malwaliro amalwaliro gali mu kwesansabaga olw'ebitabaayo na bikozesebwa mu malwaliro sawa no mpox ali mu kuluma abantu baffe bafa teri ddagala mu ddwaliro Ebola kati ali mu kutirimbula basawo beyatandikiddeko tebalina bikozesebwa abalwadde bwe bajja abasawo olw'okuba nti balumirirwa embeera ne bakwata ku balwadde nga tebalina giravu tebalina bikozesebwa naye nga Mwami Museveni yali eri ali mu kwejalabya buki bwejalabya sawa eno abalwadde ba mukenenya tebalina ddagala kubanga Trump yayimiriza ezimu ku sente zibadde ziyambako okitegeera wadde era ezisinga obungi babadde bazibba buki bubbi naye entonotono ezibadde zisobola okuyambako nga zigula eddagala kakati sawa tebalina ddagala naye Mwami Museveni ekifo ky'ogamba nti zino sente ez'okungulira amawulire zidde mu ddwaliro zigulira abalwadde eddagala ebyo tayagala kumanya n'okusoma ku mawulire amanyi ensinga bwetambula bilioni 65 zigula amawulire ki gwe gattamu amawulire kale omwaka mulamba kuba zino za mwaka amawulire ag'N2,200 gasobola okuweza bilioni ne bilioni emu tesobola kuweza kampani z'amawulire nga nnyo bilioni zezo zonna zigenda bwabo kitegeeza nti buli kampuni ozayiwa bilioni nga 10 okuwa omukulu w'amawulire kati kitegeeza nti bwebanga buli kampani efuna bilioni 10 buli mwaka kitegeeza nti n'amawulire mu Uganda bali badde bagabagana ga bwereere Uganda yonna bandi badde bagabaga bwereere tukera ku macha n'ogenda wali bakuwa olupapula lwa bwereere n'osoma naye ga mukulembeze wa ggwanga bino byonna twagala bino byonna bwe tujja mu buyinza President Kyagulanyi ng'amaze okwata obuyinza twagala bino byonna tubijjewo titwagala kwejalabya twagala zino sente simanya za mawulire simanya bino byaki simanya donation byonna biveewo sente zigende zikolera abantu sente zirime enguudo ziteeke eddagala mu malwaliro zizimba amasomero alipoota yasaba walizi w'ebitabo bya gavumenti eyabadde eyogera ku minisitule y'ebyenjigiriza yalaze nti abaana baffe bonna kumpi ebitundu 80 ku 100 basomera wansi wa miti yes tebasobola amasomero tegaliwo tewali bizimbe baana mwe basomera abasomesa batono yalaze nti abasomesa abalina okubeera mu gavumenti bali emitwalo nga 12 n'okusoma naye balina emitwalo 7 gyokka naye nga yes naye nga sente ezandibadde ziteekayo abasomesa bano eziri ku ruti nga basomesa bano bazibba Museveni ne banne ni mukyala we Museveni batadde mu budget eno bilioni 86 nga za kumugulira motoka mpya naye tunuulira waba atambula ne motoka meka emmotoka ezisoba kumpi mu 10 zatambula nazo baba siba ne mu malesaawa n'essaawa yes nga Museveni atambula naye kati bamwongedde endala bilioni 86 mbwagule emmotoka zino zayina zikaddi mukulembeze gwe nga alina okuba nga atambulira emmotoka ennamu bulungi ebyo oli omuyimbi bye yayimba nti n'emmotoka zitulina nkadde mutuwe sente tugule yenda so eggwanga liri mu kabiga kennyini tuli mu kaseera kazibu zino sente zonna ezigenda zaffe za muwi wa musolo Museveni omukubira ebiwandiiko bye Uganda akakati mugenda ompulintingirewo kano bamuwadde bilioni 10 za kupulintinga biwandiiko bye bilioni 10 kuprintinga mpapula ze mu mwaka gumu gokka naye tunuulira eggwanga abantu banuuna tunuulira bwe bafaanana abantu obayitako ng'obwavu bubawunyako oli n'akuyitako nogaa nti ono talina kyeyalidde nga tawunya kirala kyonna yanaaji n'atukula naye nga bwavu so ng'eggwanga liri mu kaseera bwe kati nga mwe muli mu bwejalabya eggwanga mulibbye mulikaliza buli kimu mukitutte oyina abawabuzi simanya 200 abatalina kye bakola oyina ne bafulufiga oyina ne babucamaani naki bonna bagenderako sente z'omuwa omusolo kati abo bamuyamba kyabo oyina bakusaasira badda wali n'omuwa obusente n'adda wali n'akudaalira bannayuganda muzirabye ono Museveni aye ne wayitawo omwezi gumu n'atuwolomera mbu akayumba ke bakatwala so abantu abajeganga abo n'obawa n'emirimu naye nga tebalina na mirimu gye bakola naye nga bagendako sente z'omuwa omusolo so eggwanga liri mu kaseera kabi yensonga lwaki ffe nga abavubuka tusazeewo eggwanga tulyenunulire tewali agenda kutuyambako yeryejje lyewalabye kyetwatongozza olutalo lutandikira Kawempe naye olowooza palamenti si erina ekizibu kitya kubanga palamenti
esente ezo Mami Museveni kumuweebwa ne budget yo n'okuyita biva mu parliament. Anti Museveni yakugamba nti mwenewe munterayo ebidomola mu parliament byo kasita biwanika omukono ndi Museveni bamuwe kino kiba kiwedde baba kyakobi zena kyenkobi biri bidomola bye biwanika buwanisi mikono ngaziyita omukulu asabye tumuwe kubanga yakugamba nti mwe muleete ne bwe kibeera kidomola yabyogera misana siga nti mukonjera kiba kidomola yakakasa kibanga kisobola ogolola omukono muleete buleesi so ne bannayuganda naffe tulina okwekuba muto kitwenenye ku mulundi guno tulabe nti temulonda bidomola bya Museveni. Bannayuganda babavuwaza nze nagenda mu kalulu ka Omolo nga tulonda eri ewa Jacob Orange naye omuntu nga Museveni asimbya wali abantu ne batandika obbawa nusu 5 nenga omuntu okumuwa 5 obanga amuwadde akawumbi esirinsi 1,235 ng'oli ajja nakugamba nyamba ompe nusu 5 abo we batuuse kati alisimanyi waliwo campaign ezaaliyo nendabaawo ka video nga bagaba katuko omunnyo buli omukamukamu ezaali n'ekisolo kisolo wano byesi byadda bagulawo butu buli omu ne bamuwaka akatuko omunnyo kati omuntu wootuuka okumwavuwaza nga tasobola na kugula munnyo gwa nusu 10,000 oyo omuntu aba mu mbeera ki omuntu n'omwavuwaza nga tasobola kwegulira munnyo gwateeka mu bijanjaalo ali awo ali mu kuzunga atambula musimanya alambula biyumba bya mbizi ebitaliyo simaye byembuzi wamulaba wano embaale gye yagenda bamugamba nti wano waliwo embizi n'atunulayo bw'ati ne bamugamba muzeeyi tokyalina maanyi gakutamojja kugwa naga nga siziraba naye nga siziraba ne bamugamba gyeziri nga teziriyo yakutabamuko bwati nga muzeeyi tetwagala ate embizi gyeziri gwetokutama nnyo yes ninga teziriiwo n'agenda ebusoga abantu n'agamba nti bannaye mbabuulira nti muli baavu naye nga temunfaako ne bamubuuza ani yatwavuwaza gwe otwavuwazizza okutuuka ku ddaala lino ebikajjo byaffe otwala butwazi ebikajjo byagwa ebbeeyi naye ng'ate sukaali takkanga bbeeyi nawayo abamawulire obukadde 10 n'abagamba ababusoga buli omu agenda afuneko emitwalo 3 mususizza obwavu ne media ze mukoleramu nazo njavu kamba obukadde 10 ani ayavuwazza media ezo munnamawulire muntu wa kitiibwa nnyo okwetoloola ensi yonna yes naye mwami Museveni abaabuwazizza bannamawulire b'amawanga mala bafaanana nga bafe abawano gwe bo batunuulire tebabafaanana yes munnamawulire omulimu gwakola munene nnyo n'okusinga gwa munnabyabufuzi bw'omanya abantu abagenda okutulaba wano wangamba Bolson naye mugundi bannabyabufuzi babaka ba parliament bameka bawulira ku fulo ya parliament bowulira nga boogera ku fulo ya parliament tulina ababaka 529 naye oyinza okusanga n'20 tosobola gawulira nga googera yes so munnamawulire asingira ddala nabuga nti Boris Johnson yali Ssaabaminisita wa Bungereza naye teyasulawo omulimu gwe gw'amawulire kuba gwali gumusasula okusinga obwa Ssaabaminisita naye ng'ensi gye twogerako Bungereza ensi zinaggwa dda iwandu badoga nti Ssaabaminisita afuna buwumbi na buwumbi bwa pound naye yaga nti omusaala gwenfuna mutono nnyo nina okusigaza olupapula lwange olw'amawulire lwe yali awandiikira Ssaabaminisita wa wano Nabbanja n'owa Bungereza naye asinga omusaala omunene Ssaabaminisita wa wano yasinga kuba kati owa wano n'obubbi mubbi ayo abba n'ayongera ne kwekyo ku musaala gwe pakati bo wano babba buli kantu eri bw'obanga ogenze okukola oba okugenda mu byobufuzi by'amawanga ago oba ogenze kuweereza abantu si kwegabanya musaala musava nga bw'owulira wano twewadde emmotoka za miliyoni 2 nze nabadde Budaaki e Netherland myezi mitono egiwedde naye omanyi nti Ssaabaminisita wa Budaaki atambulira ku ggaali okujja mu ofiisi atambulira ku ggaali akagaali kano kamanyi ga kifuba naye wawano buli mwaka emmotoka bagikyusa emmotoka za Nabbanja kati alina emmotoka nga 15 ezimutambulirako katunuulira mu ggwanga erifaana bwe riti naye nga Budaaki gye twogeraho ge mawanga ge twegomba ku nsi kuno so kikulaga nti eggwanga lyaffe liri mu kaseera akazibu twetaaga ffe ffennyini tuveeyo nze nali ttake emyaka ng'ebiri egiyise
Newe natuka ku airport okwayo passport yange. Abawala bagibikulayo batinaga nti ne bantunulako baga over Uganda jova nti baseka ne baga ne muri bajega ba kikakyo omuntu abafuga ati emyaka 40. Emyaka 4 bamulonda bana Uganda bamulonda. Abamulondawa. Buli myaka 5 basula akawude bamulangira kyawangu. Go amulonda okujja wano. Go amulondo bayatabusi yaje na mundu. Kati ogamba nti bamulonda bani abamulonda. Buyatereza natandikwa okulondebwa. Ate biriwa bino byakigumaza. Bino byakiyaye. Museveni akabulu atekava bwakifere buba bwakigumaza. Buba bwakiyaye buba bwakifere songa lwakife tukugamba eryejeri walabye tugenda mu protest vote. Ate ng'etandikira Kawempe North. Oyogede Kawempe North. Okusunsula kwawedde. Era kanso na Lukoola kali nayi mukwasibwa. Twalabye waawo yabadde omukwa abadde bavuganya. Moses Nsereko. Patience mukuba nagweri. Luswa tiyalabiseeko. Naye yagambye mtu bamukubira kasimu. Ate nga abala bonna babaddewo naye ye yagambye. Ye kanyini yayogedde. Tebamukubira simu kujja kubeerawo. Nsereko oba Luswa? Luswa. Kati mbu yaba ali awo giyali eyo agenda okulaba ku social media emikolo gigenda mu maaso nagamba tebampise nadduka emisinde abatuka ku gate bwati ng'emikolo giwedde nagamba ate kati nkyayagala ki neyeddirayo. Kakati ekyo kya bulimba kyekisooka. Naye mbadde njagala tusooke ku Nsereko. Tusooke ku Nsereko ono. Nsereko kukyamukiriza ko yateekawo because abantu bagamba babadde balaba nti bamulabidde nnyo mu kifaananyi ky'omugezi Muhammad Segirinya nga bagamba nti oba oli awo singa nti ku bantu bonna tutya karakita ya Segirinya Moses Nsereko yagitutta atya byabadde akola okukyamukiriza n'ebirala byonna singa ye positioninga asobola okubaako n'ekyamanyi kyateekawo mu byobufuzi bya Uganda ddala mu parliament talina kubanga Segirinya teyakyamukirizanga bantu. Wabula Segirinya yakolanga ebyakwatanga ku mitima gy'abantu. Bwe mbeera nti gwe nga gwe munnamawulire bakutaddeko emisolo ku kamera zino za bbeeyi. Already ziriko emisolo mingi. Naye ne bazongezaako emisolo okwekalakasa okwali e Kenya emabegakawo nga bajenozi bawakanya emisolo emingi. Ruto gye yali abataddeko. Omusolo gwe baali basinga okuwakanya omunene gwali ku bannamawulire. Baali batadde emisolo ku kamera ez'abannamawulire ze bakozesa. Kakati bwe nkwata nga nze ndi munnabyabufuzi nga nze nenga nti nze nga ava mu Kawempe South ngenda kwetikka kamera eno okulaga obutali bumativu eri bannamawulire. Bannamawulire okulaba nti tebabongeza misolo ku kamera eno. Mba sikoze comedy. Oyo tabakaza sibakazanyikiriza oba ku nsonga entuufu y'eggwanga y'okulaba nga nwanirira omulimu gwa munnamawulire gwe bw'okikola nga munnamawulire tosobola kubanga olikyasobola nti Mayanja yabadde mu comedy ate naawe kamera yemu gy'okozesa. So Segirinya bwe yavaayo ne yeetikka TV nyaga nti abantu baffe tebasobola kusasula misolo minene gye mubataddeko ku TV kyakola impact nene. Yinsonga lwaki olaba nti ne zino emikutu gino eja TV ngazi DSTV n'abalala basala emiwendo. Moses Nsereko yajja na busimu butaano bukatoki nagamba busimu butaano obuyina makulu constituency yange bantu abanonya abaka babanonya tebabalaba nze bajja kubanga banfuna bulijjo kubaka evuga bafuna batya omubaka ayinako mawo mu bantu Segirinya abadde alina obusimu 10 naye yayitabeera mu bantu. So kiva mu ggwe ng'omubaka okugenda mu balonzi bo tebeetaaga kunoonyeza ku masimu kubanga abalonzi emitwalo 3 abaakulonda banakunoonyeza batya ku simu tekisoboka. Era yini 5 ni 5 bala yini 10 tekisoboka. So si kyekyo ekireetera omubaka okukola kati ye kye yakoze kyanjawulo nnyo ku kya Segirinya kuba Segirinya yakolanga ebintu ebyo yalabanga ebintu ebyakwatanga ku mitima gy'abantu yateekawo eddwaliro. Eddwaliro teyalikola mu ngeri ya bwakazanyiikirizi yakolera ku makya eddwaliro n'aliteekawo n'abantu ne bagenda ne babajjanjaba n'agula ambulance n'akola ebintu ebikwata ku bantu yakubanga essimu ku rediyo ng'ayogera ku nsonga z'abantu eziruma abantu ba bulijjo yeeyitanga ddoboozi lya kyebando ng'ayogerera abantu abali eyo mu ghetto wansi
okitegeera so yalina ensonga ze nga olabira ddala nga zikwata ku muntu wa bulijjo owaffe wa wansi mama wange oli atunda ennyaanya Kaleerwe atunda ennyaanya eri Bwayise atunda amatooke atunda akatogo okitegeera omutembeyi atunda chips nga ensonga yonna yonna enyigiriza omuntu segini yagikwatako naye kati wojja n'ozirika n'okola comedy oyo weki yabadde akuza ndowooza akawunti ya TikTok ye asobola okufuna ba followers abangi kutokubye nnyo kabadde keetaagisa okuyisaamu ako okusinziira ku bye yakoze kyekyo kye yabadde kuba namulabyeko ng'agamba nti bannange era akawunti ye yakuze mwebale nnyo kumpagira mwebalidde ddala nze Moses Nsereko kakati abantu bangi baguddewo akawunti mannya gange naye eno ye yange entuufu mu following mungoberere so kyekyo kye yabaddeko ekirala wadde teeka terimuganda kuvuganya mu Kawempe North si waayo si gyabeera yes we Rubaga so ndowooza olaba nti yajja mu kalulu nga ye ayina intention z'engo naye constitution temugaana kwesimba wonna waba yagadde temugaana so oyo tetuyagala mumalirako biseera okitegedde nti yagambye mu following tasobola kuvaawo ne yeezimba kubako nakyabeera mu ggwanga lino mu parliament tekiriiwo kubanga tulabye abantu bangi abakoze ebintu byemuyita ebya comedy naye nga ate basobola okukola ensonga ezisobola otwala abantu mu maaso ne Trump abadde akola ebintu bingi bagamba nti Trump alimu olwakazanyiikiriza yes naye nga Trump ayogera ku nsonga ennene eziyamba Abamerika bino byonna by'okuwa Museveni ssente akulaakulanye ebisiyaga mu ggwanga lyaffe tetwandibitegedde so yajjeeyo ensonga ez'obuvunaanyizibwa nti alimu olwa comedy oba olwakazanyiikiriza oli asobola okuba nga muyimbi pulezidenti waffe yali muyimbi yes ne Nalukola yennyini yali muyimbi kati munnamateeka mukugu mu ggwanga lino y'omu ku bannamateeka abalungi ne mu parliament tunayo abalala Dr. Hildaman twalinayo abazannya katemba tulinayo ba Geoffrey Rutaya tulinayo tubaddeyo n'abazannyi ba katemba so ekyo tekitegeeza pulezidenti wa Ukraine yali muzannyi wa comedy Zelensky musajja wafono wa UCC gundi ani teyali mu katemba Nyombi Tembo sijjukira zikinkabo nzijukira sijjukira so ensonga ya gundi tegenda kumuyamba Nsereko tegenda kumuyamba kati kwegamba Nsereko mu amagezi ki agende maaso akulaakulanye TikTok ye ge magezi ge muwa afune ba follower osange emikyo gisasula bajja kumuwa kasi asawo obuyambi bajja kumuwa kasi emikono gye gisasula sente bwempulira kubanze simanyi nasolongulawo akawunti ya TikTok ye osanga ne bamuwa n'asaba n'obuyambi obulala osanga embeera yabadde ng'erina engeri gyemukuttekutemu yagamba nti ye lwakwambala bubi naye akasente akalinamu si musajja mwavu akasente kakalinamu manerenda agende mu maaso akole obwa manerenda akole emirimu gy'emirala kakati ensonga ya Luswa ogambye nti Luswa ensonga ya Luswa yavuddeyo n'agamba nti mu mukolo ogwali ogw'okulangirira omuntu agenda okukwata kaadi ya NUP era nga gwe balangirira ye omukulu Kanso Nalukola yagamba nti abala bonna baafuna obusimu kubanga era baaliwo naye ye ng'omu Luswa ye teyafuna kasimu konna kuva ku kitebe bakuva mu bakulembeze oba bali batwala ensonga ezo ez'okubakoowoola era agamba nti yali yanna gyali eyo agenda okulaba ng'emikolo gigenda mu maaso olw'okuba nti yali wala n'abukira ka booda adduka emisinde atuukewo abatuka ku gate bwati emikolo nga giwedde n'agamba asijja kati emikolo giwedde aye kati nyingire endagewa neyeddirayo mu bibye ega naye tebamuyita kakati ekyo si kituufu ekyokuba nti tebamuyita process eno ebadde empanvu bannamawulire muze mugigoberera ebiseera ebisinga osobola okukola ebintu bingi mu byobufuzi fe abasoma ebyobufuzi ku ddala ly'ensi yonna nti eddakiika emu bweti ebeera nnene esobola okwonoona ebyobufuzi byozimbidde emyaka n'ebisiibo eddakiika emu yokka nze nsobola okwogera wano ekigambo kimu kyokka nekisaanyawo NUP kimu bwe kiti nekisaanyawo NUP so ebintu ebisinga olina okubikola nga weegendereza kwekyo kyoyogedde obutayongera kwennyikana kankuwa ekyokulabirako kwekyoyogedde Kanso Nalukola yagenda mu bamuli bamutadde mu kamera n'agamba nti nganze omusajja owa DP n'okimanyita kana okatambula nnyo nganze owa DP already ng'alimu NUP yani nganze owa DP
era singa teyavayo kukinnyonnyola n'abantu kukitegeera oba oli awo kanso nalukola kye lyategeeza kyali musumbu yali agala kwogera ekigambo ekiga nti nze omuntu ali democratic kubanga mbadde mu DP kye tuyita democratic kubanga yava mu DP si kyankiso yes abadde mu DP era gye yava ng'abalala bangi ababadde mu DP ni wayiswa mufumbiro bonna bava mu DP so yali yagala kwogera ku kigambo ekiri democratic nti ye akkiriza nti wabawo okuvuganya mulimu awangula n'awangula so yali agezaako okugamba nti singa banaamuwangula n'atafuna kaadi ajja kudda emabega w'oyo amukola ki naye kati abantu basalamako ne bakatagaza olabye anti kyenkugambye nti nsobola okwogera ekintu kimu kyobola nti oba otudde mu kamera eno nnungi nnyo naye ate yabulabe nnungi naye yabulabe era tomala gatuula butuuzi mu kamera n'omala googera bwogezi esobola okufunisa ebirungi ate esobola okuleetera ebizibu yes so kyobola nti buli kyenjogera wano nkyogera nga kyange era saala kiteeka ku mikutu gyammwe gino baba kutwala nze mu kooti bantwale mu ebigambo byo owuninga biba byange yes kakati process eno yatambula era bakandidate bonna ne babasunsula debate ne zibeerawo ne babayita era ne luno olwasembayo press conference twalangirira ntuga nti ku lunaku bwe ruti bakandidate bagenda kujja lwe tugenda okulangirira electoral commission erangirire baani abayiseemu kati ebintu ebyasinze okuleetera luswa muganda wange Luwemba obuzibu bye bintu nga kugenda ku malaalo ga Segirinya naga nti Segirinya nsaba ompa amaanyi simanyi onfunire kaadi biki banaye ebiseera ebisinga tulina okutegeera nti omuntu waaba awummudde tumuleka awummule kubanga ne mbyawandiikibwa bigamba nti omuntu tumuleka n'awummula miki mirembe so tumuleka awummule kati ekikolwa kye yakola kyalabi ffe wano mu Buganda twakirabanga oba ekikolwa ekyobusezi ekyokweraguza ate ekikolwa ekyobujega in fact ekikolwa ekyobujega ekyobutaliimu tosobola kubeera ng'oli muntu ali nnomo nga otegeera bulungi n'okola ebintu ng'ebyo biba si birungi so ye yennyini ekyamuganya okujja bwabadde buswavu nti yaswadde olw'ebikolwa bye yakoze so osobola okukola ekintu kyenkugambye ekya kamera nti kisinga gye yabikolera tewaali kamera ne tutabitegeera wandibadde osanga kati yalina flag yes osanga ne bwe yandibadde talina flag yandize ku kifo ekirala kati kizibu nnyo n'okujja n'amatiza abantu okumuwa n'ekifo ekirala waliwo ekifo ekyobwa meeya waliwo ebyabakansala ebyo byonna bifo yandibadde asobola okujja naye kati takyasobola kubanga yeeweebudde n'aweebuuka mu bantu naye ebintu ebyo nga bikoleddwa nnyo ebifaananako bwe bityo tolabako wano omugenzi yennyini Muhammad Segirinya yaliko n'abalala be yali nabaawo ne batula mu kasaka ne bakuma akabaani ne balomba eddwa gye bayita eya Kamulali era obusiraamu bwavayo oluvannyuma ne bugamba nti ffe mu Buyisiraamu tetulinayo eddwa gye tuyita ya Kamulali ne bibeerawo era nasigala nga amuvinga ono lwaki oli kimubaddeko nnyo obusiraamu tebwawakanya dduwa ya Segirinya bagamba teri dduwa ya Kamulali anti kugambye tebwagiwakanya naye bwawakanya kigambo Kamulali ekigambo Kamulali kye bajjayo naye singa yatuula mu kasakawo ne bagamba twalombye bulombi dduwa yaffe tewali baddewo obuzibu kati akagambo Kamulali bano kebaa nti edduwa ye yabadde entuufu omuntu asobola okutuula abantu bonna n'alomba eddwa naye ekigambo nti ya Kamulali mu busiraamu Kamulali tekikola ki tekiriiyo so tewaaliwo okuwakanya dduwa eyo teyali ntuufu ate edduwa gye yasaba osanga yali ntuufu yensonga lwaki yajja n'avaayo n'afuuka n'omubaka wa paalamenti n'afuuka kansala n'ajja n'akola ebintu bingi ate nga yava mu wansi eri mu bantu abawansi eri ffenna gye tukulidde kuba ne pulezidenti Kyagulanyi naye gyabadde naffe ffenna tukuliddeyo mu ghetto nze nakulira mu ghetto naye nina PhD ndi dokita iyo tulinayo baprofesa bakulidde mu ghetto yes okitegedde tulabye wano Trump yagamba yeerandiza yekka okutuukawo waali era wamulabye mu campaign ng'ayoola ne kasasiro bayambadde ebintu ayoola kasasiro amuteeka ku bimotoka bya kasasiro okulaga nti kiraga nti oli n'abantu tulabye wano Ruto e Kenya Ruto yagendanga ku ssomero nga bazadde be baafa atambuza bigere agenda ku ssomero nga ffe bwe tukuze mu ghetto zaffe kati ye pulezidenti wa Kenya so Katonda asobola okusitula singa ovaayo n'obeera nti gwe kennyini
nawe kenyini ovuddeyo ne weefuula ekyo kyoyagala okubeera. Luswa engeri gy'abadde atambuddemu ekyo kimu kye twogeddeko ekiyinza okuba nga kyamukosezza. Tebadde mbi entambula ye. Naye ekyo tukiteeka aside singa kibeerawo nekigamba kuba oba bijja ne biyita n'omuntu nasigala ng'atambula. Bw'anaaba asigadde atambula engeri gy'atambuddemu esobola okumuyamba okubeera munnabyabufuzi omutuufu nga tuvya ddala waliri abantu kumuyega nti naye bantu bonna ate yena tajja ku kitebe wadde nga yabadde ensonga n'agamba tebankubidde kasimu kujja. Ekyo ensonga gye yabadde nnafu. Yabadde nnafu. Gwani yakubidde essimu okugendayo. Press conference twagiranga ku mikutu gyonna. Era bana abantu bonna twabawandiikira. Nitubaga nti bannange ennaku z'omwezi bweziti bonna nitubawa amabaluwa bajje bakandidate bonna. Nensereko amuwandi. Tetuji musanze rubaga abadde abeera. Najja. Era najja. Yes. So kiri byade byakwekwasa na buswavu. Naye ogenze n'ogamba nti bino bisobola okuyita nti tekisobola muyambeeyo mu maaso ku byobufuzi ebirala. Omanyi ekiri kye nkugambye gonzijukizze edduwa ya Kamulali. Kitegeeza ku record. Kweri. Kweri. Tekirivaawo. Nakugambye nti abasoma political science tusoma n'amawulire. Nti records zibeerawo. Nakugamba wano nti abantu bannayuganda bagenda ne bagamba nti nga beewaanira ku kigambo Pearl of Africa. Naye omuntu eyaleeta ekigambo ekyo yali tatwagaliza kalungi konna. Yes. Tiyakyogera mu mutima mulungi. Yes, Sir Winston Churchill okujja wano n'addayo eri n'abaga nti Uganda is a Pearl of Africa. Yali ategeeza nti tugende tubanyagulule. Bali balina ebyobugagga tugende tubitwale. Tubaleke nga bali seke. Kati tusobola kumwagala. Yes. Kyobola nti n'Obama bwe yajja kuba president ekifaananyi kya Sir Winston Churchill teyakiteeka mu White House. Yaga nti oyo omunyunyusi tetusobola kumuteeka wano kuba teyali muntu mulungi yali tayagaliza Africa. Kubanga Obama okimanyi bulungi nti yali musajja wa wano e Kenya nsibuko yowe. So yagamba nti ono yali tayagaliza Africa nga munyunyusi tetusobola muteeka wano. N'amugjamu. Kubanga ekifaananyi ekyo bw'okiteeka wano kiba kiraga nti omuntu oyo omukkiririzaamu ebikolwa bye. Yes. Nga bwe yateeka ekya Martin Luther King Jr. n'akiteekawo kitegeeza nti yali akkiririza mu Martin Luther King Jr. Yali akkiriza mu Malcolm X abasajja abalwanirira eddembe ly'abaddugavu. Omanyi Malcolm X alina story gye yakola ne munnamawulire omu. Munnamawulire omu mu America yali abuuza Malcolm X. N'amugamba naye Malcolm oli muddugavu nga nze. Lwaki wakyawanya abazungu okusinga nze? Naye nga ate ffenna tuli baki? Baddugavu. Naga nti omuntu byayiseemu bye bimufuula okubeera n'obukyayi obw'amaanyi ku kintu oba okukyagala ennyo. Naga nti ye bwe yali mu kiraasi ng'asoma nga muto tikyawe yajja ng'abuuza tikya yali muzungu ng'abuuza n'amuga nti n'abuuza omwana gwe oyagala kubeera kinyagala kubeera yinginiya ate gwe njagala kubeera dokita. Tiwe yatuka ku Malcolm n'amubuuza Malcolm oyagala kubeera kinaga njagala kubeera pulida mpolereza abaddugavu abasosolwa mu America. N'amugana naye pulida naga naye Malcolm nawe. Bino tebikolebwa baddugavu mwe muliwo okupoota kuyola kasasiro emirimu gye mulina okukola egyo. Bino tosobola kubikola kuba byaffe bazungu. Malcolm naga nti okusoma kwe kwakoma n'agenda n'atandika okwesomesa yekka. Naga nti abazungu tebaakomaawo. Taata we baamutomera ng'asala ekkubo omuzungu n'amutomera. Mama we bw'agenda okusaba ssente eza insurance alabirire abaana be abaali bakyali abato ne bamugamba abazungu nti oli yali yesse. Tebaatomera mutomere. Nti yetta so tewali ssente ze bagenda kumuwa. Naga nti tebaakomaawo ne maama we ne bajja ne bamukwata ne bamutwala mu ddwaliro ly'abatabufu b'emitwe nga baga nti engeri bbaawe gye yali afudde yali afunye obuzibu ku bwongo so ne bamutwala eyo. Malcolm n'asigalawo ye ne batoobe ng'ate naye muto nga yalina okubalabirira. So n'asitwagolinga nnyo olw'embeera eyo. Jjukira ososolwa ate olina okulabirira batoobo bw'olina okunoonya akasente ate naawe oli mwana muto. So n'aga nti ebintu bye baakola ebyo nga bye yali tasobola kubaagala. Okitegeera? Yes. So waliwo ekintu ky'olaba nti omuntu asobola okukikola ne kibeera ku record nga tekivaawo. Kati Luwemba bino ebintu bye yakoze bigenda kubeera ku record era bwe wayita emyaka 3 oba 4 nga ffe tetukyaliriwo nakubeerawo mu bino ebyamawulire oba tuli eyo tulikola mirimu gyaffe emirala. Munnamawulire omulala ali batudde wano nga bw'otudde wano era alijjukiza naga nti ojjukira omuntu oli kye yakola.
kubanga nange ebiseera ebyo byasegirinya nali sinatandika mawulire leka tokijeeyo n'okyogera so n'olwekyo ebintu ebimu osobola okubikola ne bisigala nga bigenda bikulondoola okutuuka mu maaso eyo gy'olaga ne mu bulamu bwonna yes n'otuuka okufa nga wejjusa lwaki wakola ekintu ekyo so ate ne wabeerawo ebintu by'okola ne bigenda nga ne bikwogerwako nga byafaayo manyi waliwo ebyafaayo biba bya mirundi ebiri mu nsi ebirungi oba ebibi yes kati Mwami Museveni kizibu nnyo okugamba nti waliwo ekyafaayo ekirungi ky'ogenda okumwogerako abirina kiki yatwala abafuzi bamusubira mu bbwa bani kati n'abajja mu Uganda ye n'afuuka ki ye n'atafuuka musibira mu bbwa kubanga bye baakola naye byakola kati agamba baali batemula abantu naye abatemula baali basiba abantu ne bateeka mu makomera mu bumenyi bw'amateeka saawa eno badokita Besigye n'abaana baffe be baakwata ne batwala mu kkooti y'amagye bali mu makomera kati bali mu bumenyi bw'amateeka tegiriwa waliwo obujulizi bwe babaleetako tebuliwo Ssemateeka akugamba nti omuntu wamale bwaweza emyezi 6 z'ennaku 108 ng'ali mu kkomera naye nga toyina bujulizi mumuwe bbeera agende asobole awoze nga ava bweru kati bamaze emyaka 4 abaana baffe bagenda mu 5 bali mu makomera okitegeera kkooti ensukulumu yawadde ensalayo nega nti abantu bano emisango gyabwe gitwalibweyo eno naye emisango egyo bwe gitwalibwa mu kkooti eza bulijjo balina okuteebwa bali kubanga tebalina order yonna kati bateeka mu kkomera olw'ensonga nti order yabateekayo ya kkooti maasho kkooti y'amashe yavuddewo so balina kuba bweru kati naye bali omumenyi bw'amateeka kuba Mwami Museveni ebikolobera ebyo ye byagenda maaso n'akola lwaki abantu abamu bagamba nti Luso ono alina abantu abamuli emabega ndaba ku social media n'oluvuvuuma awo bana abantu bebasongamu awo basonga mu baani nawuliddawo nabyo bagamba nti mpuuga oyo tetwagala omusajja mpuuga yazza musango ki asobola okuba nga amuli mabega naye ebyo byabwe so ebyo byabwe ne bamuli mabega bakola ki NUP yamaze yalonze candidate so Oluswa wa ddembe okolagana n'omuntu yenna gwayagala waddembe n'ogenda mwenaalemu tewali agenda alina ddembe kumukuba ku mukono kubanga ebiina by'obufuzi si kkomera si kkomera Luso asobola okuba mwenaalemu asobola okuba mu DP asobola ogenda mu FDC asobola ogenda wa naaga wamulabye yagenze mu FDC aganaga mubadde temumanyi nti namunabyabufuzi agenda mu FDC so oli ddembe lye okugenda wonna wayagala waddembe okolagana n'empuuga ne banne ddembe lye tewali ddembe lyonna tewali omuntu agibwako ddembe lye lyakulowooza nga bw'ayagala n'okukola ekikyayagala kasitooba nga kyakola tekimenya amateeka okwegatta ku mpuuga tekirina teeka lyekimenyi naye toluma babakikozi nga bavunaanibwa abakoze eki bavunaanibwa mu bantu ba bulijjo ga nti oyo yatulyamu olukwe oyo akolagana ne gundi kati nga waliwo bwe nalabye ejjo ono meeya we Luweero Sogayi Buyimbi yani erinnya Muyimbi meeya we Luweero erinnya ndyerabidde naye mutegedde nejjo yagenze ku kitebe agamba genda tuviire okolagana bakolagana nani we naalemu okolagana ne ssentebe we naalemu we Luweero okolagana naye tuviire genda ekisinga ekireeta ekyo kankuwe ekyokulabirako emabegako bwe baali baleese ekiteeso sekikubo ekyokugjamu obwesige ababaka ba paalamenti bano bakomishona bampuuga ababba ssente za gavumenti President Kyagulanyi bwe twali tuziika taata wa Honorable Patrick Nsamba eri ekasanda yawaana sekikubo weenaalemu naye President bwe yamwogerako yagamba nti omuntu ne waba wa NRM kasitaba nga ali ku nsonga eziruma bannayuganda tujja kutambula naye kati gwe kye baba bakuvunaana kwe kutambula n'abantu abatafaayo ku bannansi yes abantu abeekobanye n'abantu ababbye eggwanga naye bwona abaweenaalemu ng'ensonga ez'essimba obubbi mu paalamenti obwogerako oyogera ku nguudo embi oyogera ku malwaliro amabi oyogera ku masomero amabi tujja kutambula naawe ssebo kitu tukubaako na buzibu so kyekyo kyokka abantu kasita ova ku sayidi y'abantu
nkugambye Mandela wadde bamusiba abazungu emyaka 27 nga ali mu komera abantu basigala batambula nayo okutuuka gavumenti y'abakabulu yagwa South Africa ba Martin Luther King Jr wadde bamutta mu 68 naye abantu basigala batambula naye okutuuka enkola ey'obufuzi obubi obwabasosoze mu America bwe yagwawo bamuta Chris Jones yes gwe bagobye bamuta Chris Jones ekituufu so Chris Jones oyo ayinza okubanga alina abantu batambula nabo obanga si bituufu kuba ne propaganda abeerawo ne propaganda abeerawo kuba mbadde sinnalaba bifaananyi ebyo ng'oba alina abo abantu oba kisi mbadde sinnabiraba naye nja kulondoola nja kwogerako naye kubanga y'omu ku bakulembeze baffe abali mu bbendobendo lyeruwe kyembadde ngezaako okukulaga nti ekyo bwe kiba nga kisobola okukosa oyo ne Luwembo yennyini ekisobola omukosa singa wabeera ebigambibwa nti akolagana n'ono akolagana n'oli kati nga bwogambye nti waddembe okugende wampuuga sisobola okubeera mu bigambo nti waddembe okolagana n'empuuga naye ng'ate eno mu bantu ba bulijjo nga kimukosa kubanga yabba ssente z'omuwi w'omusolo kati oba osazeewo okolagana n'omubbi yabba ssente z'omuwi w'omusolo lwaki tekikkosa kiba kijja kukosa naye oba waddembe okwegatta n'omubbi kubanga ddembe naye bwewegatta n'omubbi kooti z'ensi tezigenda kukuvunana naye kooti y'abantu ejja kuvuna kubanga NUP tuli maanyi g'abantu ate eggwanga lyonna liri mu bantu ate abantu abo balina obuyinza be bajja okuteeka mu paalamenti gy'oyagala oba okujjayo ate si kirungi na kubeera mu bantu nga bakwogerera bubi kuba kati mpuuga ne wanywa amazzi tayinaawo lwakwogerera bubi so waliyo ab'NRM nga boogera ku nsonga z'abantu entuufu waliyo n'ab'NRM nga bo beenyigira mu bubbi nga mpuuga bwakola kubeera n'empuuga kati tumbalira mu b'NRM tokyalina walawo mubalira ab'NRM bakolegana nabo mpuuga ssebo alina ekisinde ky'essebo era ne ku bwa komishona aliyo kubanga NRM ye mulemezaawo singa si Museveni singa mpuuga si komishona sebo nkujjukiza nti mpuuga alina ekisinde ky'essebo kisinde ki sebo alina mu beegattira sebo era nga n'ali skin Democratic Alliance era weegattirayo babbi era sebo eyo weegattirayo babbi babonika bonna bali bakasimati Moses bonna sebo alina abasajja ab'amaanyi eyo weegattirayo babbi era ali skin bwe yajja yaga nti nze kwegatta ku babbi bannange naga nti mukama wange gwe watwala ebitaano nze ne ntwala essimu kakati ffe n'engeri gye tuli ababbi kati gurupu yabwe y'ababbi kitegeeza buli ajegattako kyekyo abaganda bagamba mbuulira gw'oyita naye nkubuulira empisa zo kakati yeyo embeera eriwo bweti bwe kityo bwe kitambula so n'olwekyo tugamba bannayuganda abakulembeze mwe n'abali eyo mumanye nti mulina okubeerawo ku lw'abantu eryo ejje lye walabye lyakujjako Museveni gwe lyagala okujjako analikkiriza njagala okutegeeza bannayuganda bonna nze nkyogera bulungi nti tugenda mu protest vote ejje tuliteeseteese bulungi tugenda kujjako gavumenti ya Museveni gwe lyagala okujjako analikkiriza tugenda kulwanagana kati bulwanaganye ne gavumenti ya Museveni ejje tewalirabye kitegeeza ejje ligenda kwambalagana n'abo abasibira mu bbwa ba Museveni amajja amatuufu aga Uganda amajuliriza ejirya mwami Museveni lirine emmundu amajja amatuufu aga Uganda gatwegatteko gegatte kulina ejje ejirya mwami Museveni lirine emmundu anti nkubuulira lirina zikatapida lirina ennyonyi lirina zibbomu lirina buli kimu kyonna mwe temulina kye mulina wuliriza Blaise Compaoré yali pulezidenti w'ensi ya Burkina Faso mu 2014 yayagala okuyisa ekiteeso ekyali kimwongera ebisanja afuge bannansi ba Burkina Faso mpaka lwalifa abantu bano bafutu soja be Burkina Faso we bajja ku nguudo ne beekalakaasa amagye aga gavumenti Compaoré ge yali ayita agage gegatta bwegasi ku bantu Compaoré n'adduka kati yawaŋŋankukira mu nsi ya Ivory Coast eyo story empanvu naye njagadde nkuyitirekawo mu bufunze okitegeera yadduka n'agenda mu nsi ya Ivory Coast kubanga bannansi ba Burkina Faso baali bamukyawadde olw'okutemula omwagalwa w'abanzi mu Burkina Faso yali gwe bayita Thomas Sankara Thomas Sankara Compaoré yamutemula mu 87 so n'olwekyo ne Museveni kyenjagala okugamba nti lino ejje lyoyita erya Museveni magye gaffe ga bannayuganda bayita Uganda People's Defence Forces so ffe lino ejje eryaffe ery'abantu ery'abafutu soja
bwe linaatandika okulwanagana eri Museveni bali n'okulwanagana ne Museveni bajja kujja buzzi bano batwegatteko Museveni atuviire. So ffe tugenda okutandika fight eyo eryejje walabye. Tugenda kujjako gavumenti ya Museveni ate bate etandikira Kawempe North gye tutandikira. Era kano mukasalemu bulungi mutegeeze Mwami Museveni yenna gyali nti eryejje yalabye terigenda kumulekawo. Tugenda kumujja mu buyinza tumu. Kuba Mwami Museveni tetwagala agende nga Gaddafi. Bw'aba akyagala ejja kugenda bw'atyo nga Gaddafi waba akyagala. Kubanga eryejje walabye likisobola. Omanje baziika Gaddafi gwe. Yafugira Libya emyaka 40 Museveni tannaweza ana. Abulayo mwaka gumu. Naye n'ogwo mwaka ogumu tetugenda kumukkiriza. Guno gwe nnyini gwe tugenda omutwaliramu. Tetumukkiriza kuyingira mu gujja. Lwaki tumaliza program eno? Program tugenda gimalize nenjagala okubategeeza. Totya otaki. Bino byenjogera tebinateeka. Zembadde nteesa tumalize program eno. Era njagala okukuba disclaimer nti ebigambo by'owulidde byange si byange omukwiza program eno. Wabula bya mundusa kino omugenyi gwenkyazizza. Gatumaliriza kanso. So ngatumaliriza njagala okubula bana Uganda nga mbategeeze. Nti nze gwe mulaba nkeesa lukyanga ya mutamivu. Banze omukuba testi bejje eryo lye wakoze eki lye walabye. So nkimanyi nti Mwami Museveni anoonyanga mpiso naye wendi. Yes. Bamandira babanoonya bamu ne babakwata ba Jacob Zuma yali akulira abakesi mu kibiina kya Umukonto wesiziwo. People Power ya South Africa. Naye bamunoonyanga nga mpiso kuba ye yateekateeka ng'ebyo byonna wali olaba. So n'olwekyo nange nga bwe ndi muteekateeka bino nkimanyi banoonyanga mpiso. Naye Mukama wabanyambye n'antuusa ku lwokuna oluddako. Nja kujja era mbabuulire ejje lino we lituuse na biki ebirala byetteekate. Waliwo byesobola kwogera wano mu mawulire. Bingi naye njogera ku ekyo kye mwalabye. Nti ejje twalivuddeyo ne tuliraga bannayuganda. Twate tuli balaganga. Twaliyo ne tuli balaga era president ne mumulaba ng'alambula ennyiriri z'amagye. Bafutu soja abo. Bajaasa abatambuza ebiki? Ebigere. Bafutu soja bajaasa batambuza ebigere. Tekigenda kuleeta obuzibu. Butya. Okwongera okukwata ejje. Ate ejje osobola ndikwata. Nga bwali mu kaluuko omulundi oguwedde. Katugenda mu fight. Ejje tulitegese emyaka 5. Abambakateebwa. Ate luli twali tulitegekedde ebbanga ki. Twali ba myezi 2 twali bato. Kati emyaka 5 abaana balina training yonna esobola okukola buli kye basobola okukola. Tetugenda kukozesa mundu naye training gye tuyina emala. Kasi lwaki tumaliza program. Njagala okutegeeza bannayuganda training gye tuyina nga bafutu soja emala. Nga mwalabe bafutu soja abo beetegefu okulaba nga gavumenti ya Museveni tugirindiggula eri. N'olwekyo tewali kye tugenda kukola kiri bweru w'amateeka. Buli kye tukola kiri tetugenda genda mu nsiko. Ffe ebbata eri wano. Ate ebbata eri wano mu kitundu ky'entwala ekya Buganda. Kyenagambye nti president Kyagulanyi egye emirimu gye yantuma okukola. Teyantuma kutuula mu office, yantuma mu field. Era bagambye mu office obeerayo kitono. Kitono nnyo era suuti eno ngiteekako nga nzize wano. Wembe eri mu field oyinza obutantegeera. Oyinza obutantegeera nga ndi mu field. Byembeeramu biba birala nnyo. Bwe bifaananyi obirina ojja kubibateerayo. Byembeeramu nga ndi mu field kuba gw'otera okunsangayo. Tweyazizza nnyo okubasiibula n'okubategeeza nti Mukama banaaba akyatubiseeko akasubi ku lwokuna olujja weetuli. Amiina. Twongere okukakasa abantu tugenda mu protest vote. Olutalo lwatandikidde Kawempe North. Twagenze mu lutalo twaluguddewo president yalulangiridde. Amagye mwagalabye amagye geetolodde eggwanga lyonna naye okusingira ddala wano mu kitundu ekya Buganda wagenda okuba gye bayita battlefield egenda kubeera wano. Akuuma atakumira mpeera. Nze Geoffrey Mayanja tukusiibudde.